CBS kutusaako programu ekiri ewala omuli amawulire agabuusibwa amaaso ageewuunyisa ganyuma ate nga gayigiriza. Ekizungirizi nno kyatututte yogayoga mu nsi eya United States of America ng'eno nno amawulire ge twasanzeeyo ga mupaatiri mu Ekereziya Katolika nti akizudde awatali kubuusabuusa kwonna nti Omukama Katonda atuula mu ggulu mukazi. Pulogulaamu eno ekiri ewala ku 88:8 yalaba omwoyo gwe nga gubuuka mu mubiri gwe, olwo nno malayika ne ziguddukira ne zitandika ku lugendo olwamutuusa mu ggulu ewa Mukama Katonda. Toswa musajja wa kabaka wamala balunabba ng'akutuusaako ebinyuma omuli ebya bulijjo n'ebitali bya bulijjo eby'ensonga by'obadde obuusa amaaso n'ebyo by'obadde tomanyi. Tubalamusizza bannaffe mwenna abatuwuliriza wano ku laadiyo Kyabasa Famma, laadiyo Buganda, laadiyo ya Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda, omukutu guno ogwa 88:8 laadiyo ey'obujjajja. Kano nno ke kadde aka pulogulaamu yaffe ekiri ewala, nga pulogulaamu eno ekiri ewala nga bulijjo okuteekateeka n'okukwanjulira pulogulaamu eno ekiri ewala, nze musajja wa Kabaka munnasinga ow'ensonga Wamala Balunabba. Nkwebaza emirimu gyonna gy'osobodde okutuusaako engalo. Abafunye ebirungi nga bulijjo mbeebalizaako Katonda abatuusizza ku birungi ebyo. Ate nammwe be bitatambulidde bulungi mbasaasira, ate ne mbakwasa Mukama Katonda y'aba abagumya n'okubayisa mu kusoomoozebwa kwonna kwe muyitamu. Olwaleero mu pulogulaamu eno ekiri ewala, Pulezidenti aweze ebikujjuko by'ameefuga agamba nti akooye okumansa ensimbi z'omuwi w'omusolo. Omu ku bantu ababadde basinga obukadde mu Uganda afudde n'aleka abaana n'abazzukulu 1000. Biibino eby'enkizo ku bakabaka ba Buganda waliwo eyafugira ennaku 9 zokka. Olwaleero bwetyo bwe tugenda okutambula mu pulogulaamu yaffe eno ekiri ewala, nange musajja wa Kabaka munnasinga ow'ensonga Wamala Balunabba. Aha! Kyokka bannange musajja wa Kabaka munnasinga ow'ensonga Wamala Balunabba ovumbula. Eno ye pulogulaamu ekiri ewala. Eby'enkizo ku bakabaka ba Buganda. Okyali muwuliriza mulungi owa pulogulaamu yaffe eno ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa Famma, era nga musajja wa Kabaka munnasinga ow'ensonga Wamala Balunabba nze nkyakutwala mu maaso era tweyongeddeyo bwe tuti. Mu sabbiiti eno mu pulogulaamu yaffe eno ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa muleeta kumanya omukutu guno ogwa 88:8 laadiyo ey'obujjajja. Empendu zaffe yatusembereza ebya wano mu Uganda era wano mu Buganda. Nenjagala nkuleetera eby'enkizo ku bakabaka ba Buganda mu luse lwa Kabaka Kato Kintu olufuga Obuganda kaakano. Kabaka wa Buganda akyasinze okulamulira ebbanga ettono mu byafaayo ye Ssekabaka Mwanga omubereberye. Kabaka wa Buganda owa 23, mutabani w'omulangira Golooba Musanje. Ngono Buganda yabulamulawo mu mwaka ogwa 1807. Era ku Namulondo yamalako ennaku 9 zokka n'attibwa jjajjaawe Nkunnumbi. Kabaka wa Buganda akyasinze okuwangaalira ku Namulondo ye Kabaka Kato Kintu Muttabbembe Omuchwezi. Kabaka wa Buganda omubereberye mu luse luno. Ono yamala ku Namulondo emyaka egikunukkiriza mu 50. Buganda yagirambula nnyo era n'akuba ebibuga mu masaza ag'enjawulo okuli Kyaggwe, Kyaddondo, Busiro, Butambala ne Busujju. Kabaka Kato Kintu yafuga Obuganda awo mu myaka gya 1110 ne 1200. Wabula ate Kabaka wa Buganda akyasinze okukaddiwa ye Kabaka Kiggala Ssewannaku Mukaabya Kungubu. Ye Kabaka wa Buganda owookutaano. Yalamula Obuganda mu myaka gya 1400. Ono mutabani wa Ssekabaka Ttembo. Yafuga n'alaba nga akaddiye ennyo. N'ava ku Namulondo n'eriibwa mutabani we Kabaka Kiyimba. Kyokka Kabaka Kiyimba n'afugira emyaka, naye ate n'asooka kitaawe Kabaka Kiggala okuva mu bulamu bw'ensi eno. Ate olwo Kiggala n'addamu okulinnya ku Namulondo. Era kiteeberezebwa nti we yakisiza omukono yali ali mu myaka 10 n'omusobyo. Yakaddiwa nnyo. Amaaso ne gaziba, amatu ne gaggala n'ebirala ebyoleka obukadde. Kabaka wa Buganda akyasinze okulya Namulondo nga muto ye Ssekabaka Bukaajumbe Daudi Chwo II omwana w'Abengabi. Ono ye Kabaka wa Buganda owa 34. Obwakabaka yabulya mu 1897.
nga wa mwaka gumu. Kitaawe ye muzira wa Buganda, Ssekabaka Basammulekere Kirevu Ntende Kiwamirembe Mwango owookubiri. Nga Ssekabaka Chwa bamuteerako n'abakuza basatu, era omulembe gwe gwalimu okusoomoozebwa kungi naddala engeri gye yalya eŋŋoma nga muto, ne kibanga abamu bagamba nti abakuza baasalawo ate okumutegeerera. Wabula ne Kabaka Mulondo naye yali eŋŋoma nga muto, newandibadde nga yali tatuuka Ssekabaka Dawudi Chwa owookubiri mu buto. Kabaka Mulondo ye kabaka wa Buganda ow'omwenda, nga mutabani wa Ssekabaka Nakibinga omulwanya mmuli, okufaananako ne bakojja ba Dawudi Chwa ab'engabi abaakubira mutabani waabwe engalo. Baamukubiranga engalo ng'ali ku Namulondo aleme okugikaabirako. Kyetuva no tuziyita engalo eza Chwa, ezo ezivuga, ezo za Chwa. Kaakati na bano bakojja ba Ssekabaka Mulondo baamuziniranga oba baamubiniranga amazina amaggunju asanyuke ng'ali ku Namulondo. Era n'entebe eyo erinnya lyava ku ye, kubanga yali mumpi ddala ng'akyali muto, ng'alina okuba ng'alina entebe emuwanvu yaako ng'alamula Obuganda. Kabaka Namugala yakola ekyafaayo mu Buganda. Bwe yava ku ŋŋoma ne yeeyambula obwakabaka, n'asalawo n'abuwa muganda we Kabaka Kyabaggu okumalawo okuneneŋŋana nga ye tayagala byakirwanire. Namugala Lukanga ono ye kabaka wa Buganda owa24 nga mutabani w'Omulangira Musanje. Kabaka wa Buganda akyasinze okuwasa abakazi abangi ye Ssekabaka Ssekyungwa Kalemasuuno owookubiri, ye kabaka wa Buganda owa29. Ono mwana wa Ssekabaka Kamaanya e Kasengejje, nga Kabaka Suuno owookubiri yawasa abakazi abatongole 148, kwe yagatta abasebeyi n'abalala, n'azaala abaana abasukka mu 2,000 abalangira n'abambejja. Kabaka Ttembo ye kabaka eyagwa eddalu ng'ali ku Namulondo, nga Kabaka Ttembo ye kabaka wa Buganda owookuna, kitaawe ye Mulangira Lumansi. Era Ssekabaka Ttembo ono mu butanwa ye yatta jjajjaawe Kabaka Kimera bwe yamufumita effumu nga bali ku ttale bayigga. Kyokka Ttembo bwe yali obwakabaka n'alwala obulwadde obwamutabula omutwe. Kabaka Kiggala kabaka wa Buganda owookutaano olw'obukadde ennyo yaziba amaaso nga kyajje adde ku Namulondo omulundi ogwokubiri, era n'amatu nago ne gaggala oba kale ne gaziba musobole okukyawula ku buggavu bw'amatu obw'ettuluba eddala. Era oyo erinnya erya Kiggala yalifuna lwa mbeera eyo, era oluusi kyekiyisa omuntu omuggavu w'amatu erinnya liri nti ow'eddambwe, kuba Ssekabaka Kiggala gye yalamulira. Ye Ssekabaka Kiyimba kabaka wa Buganda ow'omukaaga teyazaala, anti n'akabanga yafugira katonotono. Kale bwe kityo tewali balangira be tugamba nti bava mu Ssekabaka Kiyimba butereevu. Kabaka Nakibinge kabaka wa Buganda ow'omunaana, abaana be basatu baafuuka bakabaka, nga bano be Kabaka Mulondo, Kabaka Jjemba ne Kabaka Suuno omubereberye. Omulangira Musanje Golooba omwana wa Kabaka Ndawula Kanaakulya ye teyalya bwakabaka, naye ate abaana be basatu baali obwakabaka, nga beeba Kabaka Mwanga omubereberye, Kabaka Namugala Lukanga ne Kabaka Kyabaggu. Nnyina oba Namasole mu buzaale owa Kabaka Kutta kulimu ki Mukaabya wa Lugembe Muteesa omubereberye, gw'olyokka ow'enjovu, yazaala abakulembeze ab'ennono 2 nga balamula ensi ez'enjawulo 2, okuli Kabaka Mukaabya owa Buganda ne Sulutaani owa Zanzibar. Eno nno ye pulogulaamu yaffe ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabbassa. Era eggulire lino erifundikidde pulogulaamu yaffe ekiri ewala ey'olwaleero. Obadde muwuliriza mulungi okuva gye twatandikidde pulogulaamu eno ekiri ewala kugiteekateeka n'okugikwanjulira. Mbadde musajja wa Kabaka mu Nassingo ow'ensonga Wamala Balunabba. Neebaza bannange Julius Mulemi, Yasini DJ ne Jonas Sembajjwe ababadde mu byuma okulaba nga pulogulaamu eno batuukako butereevu. Omukama Katonda nga akkiriza Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda awangaale. CBS FM.